Enda bakulira mmere mbawo kumere. Aliba nawe sia. Nakijoba huno. Jana da kanyabo. Kale nyabo. Osibyo tanyabo. Osibyo tya nakijoba. Muri mutya. Niwo sibyo tya nakijoba. Bulungi. Ngaje ndi mukama wange. Abadde ogenda wa? Mbadde ntambulamu. Ate mwe mulagawo. Tukirere manga. Ye mama nga ntiddemu ebitiibwa bye mumpanga bingi nnyo. Bingi. Lwaki bano bampanye ebitiibwa tobanga wankozeeko olugambo. Nakijoba nga bomanyi saakoze rugambo nababulidde amazima kubanga kati nga bomanyi ono topi mukazi wange twafuka omuntu omu ono shuti yanje naye bwamwewaka kati masanyu olwamaze kuŋŋamba wepo nange nimbabulira bonna bakyamukiriddewo nibasanyuka sisobola kukolako olugambo wabula just nababulidde ebitiibwa byolina nga ogenda tuwa emirimu mu buli kimu kyonna kyateredde ge masanyu gano goraba Mufunze ffe bamu. Gaza ogakukedde. Kakati mbabuulira. Bannaye temwogera nti nafunye embega. Temugeza ne mwogera nti omusajja wange embega. Bikome ku mmwe nga wasazeewo bagamba bikome ku bo. Kyakomera ali. Kibeere kummwe mwekka mmwe. Kyakomera ali. Nakijoba twesige. Ifo kirabe kirungi kyaffe papa kigati tulina rugambo era bigenda koma mu ffe. Tunabiti tujja kuterekera ekyama naawe okimbe. Era ngo munyoro bagamba okigambire nyowe okizikire. Nakijoba tuweralikirira bambi era nga baraba nga bwe babakyamukiridde we bagenda okoma katuraba mbadde njaga nsanyu wanyabo tomala gankwatirira mbadde nsaba enjero gye wafunye obugaga eddwaliro linkwase bwona linkwasa nze nja kubikwasaganya byonna era mu ddwaliro omwo omuntu wonna w'oyagala nvume nja muvuma. Leka naawe kubanza jjukira nagambye nti tugenda kukola kingenda kukubira bukubizi deni tu meeting. Sivo ono bada gwogamba eyo yatwalese yes. Mana enyawo toyanza nnyo tweyanzeege tweyanziza mukwano Katonda akuddizeewo naye mbadde njikyange yazwadde Steve. Anti Steve muganda wange era woba owadde ye kitegeeza nange oba ompadde. Wale kusima Steve muntu wange. Ate nga mwagala nnyo I can do anything. Tweyanziza beera n'omutima omulungi bwe guti. Anti mwagala nnyo naye anjagala. Anti naye wakuba nti kale sikutegedde engeri gy'ozzeemu. Kale anyway ekiriwo kati wakuba nti wakatuvuddeyo. Ate ono abadde najja alaga mikwano gye gimuyise ku outing ne ngamba ndowooza kamuwerekereko. Steve tugende ffenna kubanga nawe sinza bigumya already wangambye olweggulo bwedda ndi waka nga ntunula ku ssaawa then nawe osobola otwegattako ne tugenda lumu. Steve ate pulogulamu yaffe twakoze nga tulina meeting waka anje kale wakuba nti noona adda neesibyeko muwerekereko kati kale ekyo kiba tukola tugende ffenna nawe tugende naye ogenda kunyumirwa ate kunyumirwamu kiffe twateesezza ng'olweggo tugenda ku meetinga tubeeremu waka nga abaagalani. Kati eri kiriyo tugende naawe n'amasanze gagenze. Nze saagala masanyazi osobola ogenda kupata yaffe kubanga era ebyaffe tusobola bibeeramu. Ye ate Steve mmuleke sisobola kuleka Steve tugende ffenna. Steve ffe tetwetaaga ono twetaaga kukola byaffe babiri ono ye agende kupata eyo si kyekyo. Onyonyola akkirize Steve tugende ffenna. Anayina omuliro nalabye abantu ba Yesu bannange boyo baakabaka bubi yanange naye kye tuba tukola bebi tukole tuti leka tugende noono then ebinaaba biboye nga ffe tumulekayo nga ffe tukomawo then tunabirabira eyo ebisigadde ekyo nakyo kikola akuba nti njagala just kubeerako kumpi naawe naye nga tujja kiyize tujja kigattira eyo lumu tulabe ndabe gwe n'abeera naye oba gwe sitaabeere naye. tugende ffenna naye akasente ogenda twongerayo.
woowulira ng'oyagala kumugoba nze nja nze nga nkola tujja kumugoba agende aveemu kubanga eryo ddwaro olimanyi ly'amaanyi lyetaaga omuntu omugogovu lyetaaga omuntu w'omutwe omugumu ng'adukanya abantu ng'abagoba ng'abavuma nga si mukakamuna n'akamu lyetaaga omuntu ng'alina sapoti nga nze nga Bugunda ate naawe wandozaako omanyi tomanyi musawo omanyi bulungi kubanga wandozaako ati njagala nkugambye ne bano nobwogamba ngu bagobe basambasamba nyesiga nze ndikwasaganye naye mukyala leka naawe aleka tulikwasaganye eki nagambye nze noono ffe tugenda kubeera ba boosi naawe kyogamba njogera naawe nze njogera noono katono ye boosi ate njagala omanyi ayeetuukidde tanywa matabangufu kati gosobola kunywa amatabangufu nga wotukidde ku mugaga okisobola nze njogera n'omugaga tobi naawe tebeeramu nagambye nze nakijoba ffe tugenda twasaganya eddwaliro kati tulaba ti obeera olyolesenga luno olugero lw'Abaganda nti gwonyegere yali kusambya gojje mukyala ate yakuza mukyalo kati ebyoyogera byaki wena oli mu kwewoomereza olinga ayagala bangobe ku mulimu oyagala okwenyigawo kati gwe njagala omanyi goli bawange toli bawange ndi baawo anti ffenna tujja kubikwasaganya era osobola n'okubeera ombwa kirina ng'okirininga nja kujjayo mpola kubanga ono bw'aba shampadde mbeera nga topi nja kutopinga ng'erinnya lyange nkujjayo nkuwungule wansi odde waggulu naye topi ekyo tekiba kirungi abeera n'obugumiikiriza ate obadde mu bwakirina ng'oli muntu mulungi nga mukakamu kati ndaba otandise kunanka eddoboozi kulijjayo nze gwogamba olijjayo nze nakufunidde omulimu era ninkulaga nawe ogenda okukola kati ate nze gutandise kusama ddaala tujja kuvaayo ate gwe ojjukira nti we wajja mu ddwaliro lyaffe luli wampisa bubi nga bakuleese kati gwe emirimu egyammwe sigiyinaawo wamafudde eri nze ngenda kukwasa eddwaliro ebyo wewama bigambo nga obiwulira birerekereze tofaayo nze omulimu ngenda gutambuza nga bw'oyagala nze omanyi fudde eri wemba ntandise okukola nkolera ddala nze sikyakwerungiya kubanga nze omulimu ngutwala nga mulimu oba kapitaani wa saawa zino n'omugambya alina okunzigula kawungeezi kati abo esaawa zigenze nga tanzigulirawo gwe nyabo owaye gwe nyabo mpita gwe tompulira gwe nyabo eba nanga kakano kakaziko tekawulira laba kalengedde kagenze n'okugenda kapita kwasa obusungu pula nakati njagala kamenya fudde ddala omusibe oba alaba ndi musibe obusungu obusungu akayumba kona nkamenyaamenye nze mpitewo ngende ndowooza akaliyo katamidde n'okutamira tekakyadukira mbuddiwa akaliiro ddawa Mike gwe Mike kikyate goli munawuluguma ng'embwa kikyate kyokolamu kiki kapita yansibidde munene namugambye agira okweka kuba kati ye yansibidde kakati gwe ku magezi g'oyina walabye nga balina kuteeka mu bibaawo wano ate okunteeka kyesinze mbadde njagala nkwekeko kato oli buraza wange alimu okundaba namugamba ajja kunzigulirawo kawungeezo kitegeera ate kati aba anfulidde ddala omusibe mwana naye era oli fala njagala okitegeera olwaleero toddamu kunneerijjirako tolinaamu yadde akatoola wona eno bwe nkugamba nti nze ndi mutabani wa mugagga tewali asobola kunkwatako kunteeka mu kibaawo gubiraba ng'ebyo saaga yani ayinza okunnoonya hakati oyagala nkuyambe ntya anti kati mbadde njagala omwana enjala eri wano yanumyalumye dda omusooka ofunire wali kukakomando ndyeku ku sente zange ate bano baleke nze ngenda batereeza buli omu ngenda mutuuza mu kiti kye wama nakijoba nange njagala ompe omulimu sirika gwe sirika hunamira ogwawo bagukuhira tebakuwadde omulimu tebakuwadde katuusaba ki ono bamuwadde dda takusumbuwa mutwe takutabangula mutwe asirika tobaako nakyo oyogera biki osumbuwa omugaga yakoyedda bana munsobedde n'empisa temuyina mwenda muleekaana buleekaanyo nayogera kiri kati mbutuufu tunuulira temupa yadde ne kati wakati mwe wembaawa mulimu nga we mufaanana mwe munampa ono baamuwadde dda tewali buzibu kale oyo tujjamu ogw'okusiimuula
abeere mu kusiimuula ogende ng'okwasaganya abakozi bonna buli omu omutegeke olabe kiki baseteekeddwa bamuwadde dda obwa asikaali anaagusobola ono tasaana kukola kusiimuula Dr. Nakijoba oraba boss kali tugenda kola wetu asokere ku bwa asikari nga bwe tunonya nasiimuula ogwo gwa asikari go ngwewulira era ngenda gukola bulungi nze golaba n'ekiro nsula sebase oraba Nakijoba ono mwesiga kubanga mbaze naye banga eddene ngenda bateekateeka buli omu mu kiti kye na mu kifo kye nagganye okunkwatako kakati gwogwa bwa manager gwolina okulira abakozi bonna tolina saagala kusanga ate ng'oli mu kusiimuula ogombanga okuggyeko kuba eri obadde oli mu kusiimuula kati byenjagala okukutaasa kati bano bajja kukola ndowooza ebinaaba bisigadde ekitegeeza ebintu wabikoze nga bwe nabikugambye kyolaba ekyo kyenyini ekyokola bwenjagala bwetyo mukole nga bwe mutyo wabikoze kikyekyo ebikyate bye waŋŋambye wabikoze kati ekyo kyenyini ekyo kyokola kyenjagala ono yabikoze abitandikiddewo kambaleke ye mbadde mulagawo tubadde tukira nga tugenda kulya mugenda kulya nange nno mbadde ndabika sitambuddeemu nakasente naye nange neetaaga okulya nazireseyo ewaka naye tugende mujja kungulira nakijja tofaayo nze nina kasente kange ate tugenda kulya nnyama nze genda kuwa sente ate nkugambye ku sente zizo naawe kati oyagala nnyo okweyomba anti kati leeta kati ezo 13 olira njagala ko akakomando k'ebiri ne soda akakomando ka 2 ne soda yesu anti kati yangu wayo nawe tolwayo nga kapiito anti kati uliriza tompapya bwoba oli munda wano nga wasazeewo okubeera mu bibaawo byo nkwata bulungi kuba zino zompadde sente ntono nnyo kyogamba ziyinza omumala byontuma zigenda kumala tetekanyizaawo walyanga akasaanye kale ngenda kukuleetera ekyokulya ate kati n'ekirala bwona ofunye kakapiitako kagambe kangweko kanzigulu mpulira njagala nakweyamba olira kati oyagala kubikola awe ate kati bwekanga kalujoloza nze nakola ntya kapiito kale ngenda mmulaba bwe mba mmulabi naye tegeera nti nze ndi munene ku kyalo kino mutabani wa muzeeyi Katongole omugagga okitegeera bulungi nzijja okwewola enkoko tonkaluubiriza sigenda kukalubiza mukama wange kuba kati nze nkuyamba naye nzijja wali ne nkusaba enkoko n'olyoka ompisa bubi kati olowooza nze nnyinza obba mu bibaawo nga bw'oli mukomera kati kati zaazulu era kinawo kirawasazo ndingali mukomera naye nyamba osooka nfuna ekyokulya enjala ennuma ate ekirala ddamu amagezi ku byonna bye nkuyigiriza sandiyagadde obeere mu kibaawo kino kubanga bw'onooba toyina magezi bagenda kukuteeka mu kkomera oli musiru totegeera kintu kimu ky'oba omanya nti kati nze mugezi wo era bwe bakugulira omanya ku bifu by'enkoko aye toddamu okummanja tommanja kaŋŋende anti ndeetera ku byokulya ebyokulya ebeera awo kale ojja kukitegeera mugulubira e Kampala akasatiro basatira